po jako akawuwo. I've been working in the Electoral Commission for the last 15 years. Kkooti enkulu emukono wansi w'omulamuzi Olivia Kazarwe Mukwaya erazenga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno okuwa ensala yaayo ku musango munnakibiina kya NRM Andrew Kaddu Kabugo gwe yawaabira ssentebe wa Kasawo Town Council James Mulindwa wamu n'akakiiko k'ebyokulonda ng'awakanya obuwanguzi obwaweebwa eyali talina kibiina James Mulindwa. Kaddu yaddukira mu kkooti eno ng'awakanya obuwanguzi bwa mune nti n'akakiiko k'ebyokulonda kakwata polling station biri okuva ku kyalo ky'ekitale Busia ne bagigatta ku Town Council y'e Kasawo atenga byali birina kulondera mu ggombolola y'e Namuganga. Akatundu kali ku kitale Busia tekali ku bimu ku bitundu byalina obeera nga birondebwamu mu Kasawo Town Council. Era ebibuuzo byagamba yazuula kino ekitundu bagikattako ku lunaku lw'okulonda n'asindigayo ba agenti omukunganyiza obujulizi n'okukakasa ekituufu ngeno ekitundu kigenda kulonda n'ebiri biri ku nomination form z'omwami James Mulindwa kikakasa ngino ID ye ekyasoma Namuganga. Olwaleero bannamateeka b'omuwabi nga bakulembeddwamu Isaac Natala basoyeza kajojjoji w'ebibuuzo atwala ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mukono muwanguzi Mark Mayanja ababuulire obanga mu kukwata ekyalo kino n'akigatta ku Town Council yakikolera mu mateeka era n'akakasa nti emitendera egyali girina okugobererwa bagiyitamu okuggyako wadde nga bannamateeka b'omuwabi si bamativu n'ebinnyonnyoddwa. Era n'Electoral Commission tatuwadde ekintu ekirala kiraga nti omwami oyo yali aba mu kitundu ekya Kasawo Town okusinza ku ID. Olwekyo tubirekera kkooti okusalawo. Returning officer tumubuuza ebibuuzo n'akakasa nti no statement oba ekiwandiiko ekikulu Minister of Local Government tetinobeera nga esindika ku Electoral Commission ye takirina. Wabula munnamateeka w'akakiiko k'ebyokulonda Anthony Muhwezi agambye nti omuntu we ebibuuzo byanukudde bulungi era nga balinze ensalo ya kkooti yokka. Omusajja ono bwe yalaba oba ebintu nga bwe byagenda nga engeri gy'ata expectinga n'addukira mu kkooti naye RO ayogedde bulungi bakola byonna wansi w'amateeka. Electoral Commission kitongole kya gavumenti ate ekigoberera amateeka kyekyorganizinga obululu bwonna. Muhwezi wabweru wa kkooti wabula nga ssentebe w'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mukono tannayingira Kaguli. Kaddu ye yakasooseemu era n'akakasa kkooti nga ekyalo ekyamuwanguza ku lw'ensanvu bwe kitali mu Town Council y'e Kasawo nga kino senga tekyalonda Kaddu yali awangula. Ye Mulindwa agamba nti obumu ku bujulizi munne kwe yeesigama omuli obw'endagamuntu esoma nti ava mu ggombolola y'e Seeta Namuganga si bwa Nsimba kubanga endagamuntu zino zaali zaagabwa dda era nga bwe guba bwe guti ne Kabugo yennyini yeesiba wakyamu n'eyeesoma Kasawo sub county nga naye kitegeeza nti yalondebwa mu bukyamu. Kozzi ng'era kkooti bwe tubadde ne muwulira ebigambo bya National ID eyange eriko Namuganga ng'eggombolola naye ekintu ekyo tekiri mu bukyamu kubanga bw'otunuulira Town Council yatandika okukola mu 2018-2019 ate National ID. Wabula Kaddu oluvannyuma lwa kkooti naye aliko byalambuludde ku mbeera eno. Electoral Commission yasemagolinga akaalo ne kateeka mu Kasawo Town Council kalonde ekintu ekitali mu mateeka okusinziira ku returning officer Mukono byayogedde byabadde bamubuuza nga addamu mu kkooti kiraze nti akaala ako kagendamu obutali mu mateeka. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Electoral Commission omulimu gwayo gwa kubeera nga ba demarcatinga police station bagenda kulondera so si mulimu gwabwe okuleeta ekyalo okukijja mu kitundu ekirala kijje kyetabe mu kulonda kwa Kasawo Town Council.